Greetings. I hope everybody's doing okay. Now this is Kuka Ntugenda Kulawonye. For starters, njagala mweno obere mukakamu gwe just njagala ompulirize. Naddala gwe omwana w'enkyukakyuka nkolere ekintu kimu. Kweno omukulembeze ali busy. Ogenda kuntaginyirako SG yekka. Secretary waffe David Lewis Lubongoya mpulirizamu. Waliwo kinarrative ekiri mu kutambula. Waliwo n'obulimba Museveni bwali mu kutambuza. Abuyisa mu mwana wano ku TikTok obulowooza empola. Naye nga kigenda kibuna. Ne ku media houses okiraba. Nga n'akagologosi oba ddole ya Museveni empya yakyogeddeko. Njagala tugende empola mweno. Mu kutandika kwa campaign obanga campaign tezinnatandika. Jeno Museveni okuyita mu ddole ye yatuwa plan eya campaign bwe zigenda okubeera. Natusigira n'ekifaananyi butya campaign bwe zigenda okubeera ne bwayagala zibeere. Teweerabira. Jeno Jaden Muhoozi Kayine Rugaba mwana wa mukikomera talabanga ku nnaku naye yatuwa plan ye eyaba SF so kubanga bagenda okuuma omukulembeze. Museveni yalina plan ne mutabani we yalina plan. Plan ya Museveni twali ba mukisa okuyita mu ddole ye empya twagifuna. Yaliwa yeno one. Speak itself. It is the microphone which matters. The elections are going to be peaceful. There will be no processions. There will be no people a galley. There will be no galley. You will announce where your rally is and you drive there straight. If the people are there, they will listen to you and then they go home. Then on election day, people will vote. This is going to be the quietest election you have ever seen in the world. It is going to be so quiet. And those who don't want it to be quiet will be made quiet in the world. It is going to be so quiet. And those who don't want it to be quiet will be made quiet. Ejovo kuulira yali plan ya Jeno Museveni ku campaign ne bwe zigenda okutambula. Ebigambo bye yabiyisa mu ddole ye empya eya Nobert Mao. Njagala tugende empola. Mu bigambo bye kuwulira njagala okwotingemu akagambo. Zino ze campaign ezigenda okusinga okubeera ensirifu. Omuntu agenda avuga ng'okuva owuwe direct mpaka gyagenda campaigningira gyagenda osanga abantu. Tewagenda kubeera processions kyekisooka. Kyakubiri anaagaana okusirika mu zino campaign agenda kusirisibwa. Wuliriza ebigambo bino. Akwe katabo k'omugenzi Lokeki mu ngeri gye yakolamu omulimu gwe mu 2021. Lokeki ajjukirwako ekintu kimu ye November Massacre. Alaba vidiyo eno ndi wano okukakasa nti Jeno Museveni tannasuula katabo ka Lokeki. Mwennyini mwatambulira era kye yali abaze nga campaign zigenda kutandika. Ate yali akibaze akikole immediately nga ne campaign zakatandika. Yakisabika mu bigambo bya ddoleye. Njagala tugende empola mweno video. Abaana ba campaign z'omukulembeze nga atandika. Polisi yali ready n'amagye okukola kyennyini Nobert Mao kye yali ayogedde. Era mwakiraba nti enguudo zonna eza Collins omukulembeze bamugana okuziyitako. Naawe yafuna omukisa okuyita yali abitinga jjogo lya security obanga tewali alternative route nyangungu kusinga kweyo gye baali bamugana. Mu bufunze obulimba bano bali mu kutambuza nti tolaba tiya gasi nti campaign teziri mu bbugumu. Babutambuliza ku narrative nti security forces zeekomyeko obutakola fujjo mu campaign. Wuliriza ebigambo bino. Soko wulire wano. Campaign ebowa. Ku campaign kye mutabeera mutiya gasi. na kusiba ku bantu empingo. Tebijja kubaawo. Oba ebyo bye bibadde bibawo obululu buswadde. Munaffe yagende nakasi. Ye Nobert Mao. Jukira mu kutandika before campaign. Yakusuubiza tewagenda beera procession kyekisooka. Omuntu agenda vuga atuuke ku campaign kyakubiri
anagaana okusirika bagenda kumusirisa ye yali plani ya Museveni. Plani ya Museveni egwetwa obutaka y'omwami ono gwolaba mu screen. Bw'amala okukitegeera nti General Museveni anoonya event ya November eya General Cage, yapulichinga discipline mu bantu bonna batambula nabo, yapulichinga obedience mu gurupu yonna gyatambula nayo. Wakati nga apulichinga message eyokubeera defiant within the guidelines of the law, yapulichinga emirembe n'obukakkamu mu baana batambula nabo. Mpulirizamu alaba akatambi kano. Obulimba regime weri mu kutambuza nti mu kalulu kano tonnalabamu fujjo lya police simply because police n'amagye ne SFC yekomyeko. Don't you buy that bullshit. Tonnalaba fujjo lya police, tonnalaba gira bange kole fujjo eriyitiridde ku gurupu y'omukulembeze lwa nsonga ejja. Omukulembeze akyaba myaka kisaako. Kanziremu eno message ya Nobert Mao. Mao tonnalaba kutiya gasi na fujjo lwa nsonga omukulembeze abali ebigere bisatu mu maaso amanyi kye mubala. Akimanyi nti mwagalayo sigayo ku katengo nga ke mwafuna mu katabo k'omugenzero keeki. No wonder tebakulowozesa nti police tenakuba tiya gasi tenakola fujjo simply because teyagala kukola fujjo. Tebakulimba tennabikola lwa nsonga abantu beyagala okubikolako bali completely peaceful, bagala mukulembeze waabwe. Kyakubiri, abantu badinayinga akatengo Nobert Mao ke yali asiga mu plani y'abana abajega balowooza nti by this time round omukulembeze tagenda kubeera na support. Balowooza nti atagenda kubeera n'abantu bamwetoololerako. Balowooza mu mitwe gyabwe nti yali anafuye abantu, era balowooza nti akatengo ke basiga nga bakwata security detail y'omukulembeze nti Edi n'abasigadde baggalire munda public ekiviewing nti olaba kutte bali abetoolodde omukulembeze temumwetooloola. The public defied the nonsense etya nti wadde Edi mumuyina omukulembeze tugenda kumwekuumira. Nobert Mao olunaku lwairako Mao ne excuse nti tugenda laba kutiya gasi. Nobert Mao wuliriza ebigambo bino, teweesulika ne mukamaawo, temwekwasa. Omukulembeze waffe akyabamye mukisa gwe mukolera fujjo, kubanga akatabo ke mulimu akalo keeki empapula ezimu yaziyina. Temunnakola fujjo lwa nsonga ground kwe mukoledde fujjo agibamye atambula nayo. Pulirizaamu Nobert Mao, efujjo temufayo mu tugenda bakkirizo dikola nga kalulu kawedde, kuba mu kaseera ako tugenda kukola effujjo erisemba ate nga liri mu mateeka anti tugenda mu protest vote. Nobert Mao, kano mukazannyiremu, mugenda tegera ensonga lwaki nze gwengoberera kasooke dayingira politics tateekangayo kwekalakaasa yadde n'okwa. Waliwo agenda okugamba ate kuli okwali okusimba ebitooke ne kuli okwali mu COVID. Mpulirizamu okwekalakaasa kwali kwa United Forces of Change, tekwali kwa mukulembeze wange. Nze gwengoberera takola bwatyo. Mumanyi nnyo ensonga nnene lwaki akukuumye gwe Munnayuganda nga takusindika mu kwekalakaasa ng'ekiruubirirwa si kyakuggyako Museveni. Kanziremu statement eyo mpulire bulungi. Ensonga nnene nnyo lwaki omukulembeze wange akukuumye nga takutegekera kwekalakaasa ng'ekigendererwa si kyakuggyako Museveni. Oyinayo okuwalola bye nga NUP erangiridde nti kuno kwekalakaasa NUP ekulangiridde. Nga bw'alabanga Black Monday, simanyanga Black November, simanyanga w'okutuwaaka. Olowooza mbu omukulembeze wange talina capacity eteeka kwekalakaasa kika ekyo. Omanyi lwaki obusungu bwo ayagadde obukuuma emyaka 5? Gwayagala okumanya ensonga eyo yeeno wano eno giraba. Tebakusiruwaza n'ogenda ogenda okulonda, genda olonda akaluluko mu bungi. Mpulirizaamu gwalaba akatambi kano keera ku makya genda olonde. Uganda Police mugenda kufuna ku kintu kye mutalabangako nga temulina kyekikolera. Olaba nga bwe twabamaze amaanyi nga kampeyini zitandika, bwe tugenda okugaba mala after